nkwegayiridde tebigenda kubeera byonna tebigenda kukolebwa lunaku lumu, but I want you to start immediately. Bw'obanga owulira erina ekintu ky'oyagala okukyusa mu bwongo obwo kitandike ku ddakiika eno. Nakugambye bonna abakudawutinga nti tosobola kikola tebakudawutinga nga ggwe muntu, naye bamanyi obugumu obukirimu ne batandika okubanga tebakwesiga nti nosobola okubeera persistent okukifuna. Kyonna ky'owulira nti kikukolera amagezi gwe nga ggwe kiremereko. Is it easy? No, it's not. Is it hard? Yes, it is. Naye okulemerako olemerako lwakubanga you have the why. The why is the reason as to why you are doing it. I wish you all the best. Mbasaba mungoberere ate nga buli kyenkola nalayira ngenda kubeera an example to you. I don't tell you to do anything I haven't done. I'm telling you about marriage. I married at a young age. I'm still married up to now. Did I have kids? Yes, I had children. Bwe babanga bakumenya mmanyi we bakumenya. Sirina kye nkugamba kola kye sikolangako. Abaagala okudda e Kampala, yes. Transformation weeri, yes. Njikoze. Was it easy? No. Was it hard? Yes, it was hard. I did it the hard way. Sirina kye nkugamba nga sikikoze. Kye sikoze sikibuulira muntu yenna. I lead by example. Gezaako okugenda mu notisi zange osome with an open mind and be ready to be a student. When you are ready to learn, the teachers will appear. Let us live a purposeful life. Let us be impactful such that we can leave a legacy. Mbaagala nnyo. Aksamu nkusaba abantu bano obanteere tusisinkane weekend eddako nga ndi ne Mwami Newton Buteeraba. Nabagambye ekintu buli lwokiremerako kigenda kikyuka. Njagala otunuulira abazze bangobera yonna gye mubadde. At least you can testify that this is not the Haji Bakaluba you saw 4 years ago. Even the lives I'm doing right now. It is called progress. Bw'olemera ku kintu, you do it with ease. It's not easy in the beginning, but you master it. Kyonna ky'oyagala okukola kigenda kusoboka. Ddayo kirowoozeeko. Mbaagala nnyo.